abajuliza namu batano bibafira eddiini yaabwe mwaka 2016 ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga. Bano battiwa mu bifo ebyenjawulo okuli Matya Mulumba gwe batematema mu 1896, Joseph Alikudde Mukasa ne Atanasi Kafeero Bazekita battibwa nga 27 mwezi gw'okutaano mu 1896. Bano babattira ku katale ka Ssente Alikudde ate Yowana Maria Muzeeyi n'afiira mu Kisenyi. Tutuuse ku bigo ebyambulwamu abajulizi abo. Eno twogedde n'abantu ab'enjawulo okuli bannaddiini okukakasa oba eggwanga lyaffe n'embeera gye tulimu mukyalimu abantu abakyasobola okufiirira eddiini yaabwe. Ku kigo kya St. Matya Mulumba Kampala mukadde Father Sebogodenisi ategeeza nti abantu bangi abasobola okufiirira eddiini yaabwe ate n'abalala bangi tebasobola kugifiirira. Naye abantu bonna kumpi bonna abakristu bonna abamanyi kristu, genda ku balokole, genda ku bakristaayo, genda ne ku bakatoliki abalina essakalamentu eryo. Amanya gaabwe bagakyusa dda babayita basejjusa, bannasejjusa, kubanga essakalamentu weeriri naye tebejjusa. Agamba nti okufiirira eddiini kiri mu ngeri bbiri, nga waliwo okufa okw'omusa alina okufa okukerekereza essanyu ery'oku nsi. Agamba nti n'okwerekereza obutawasa nakyo kiraga bulazi okwewaayo okufiirira eddiini yo. Sebugo abakulisiya amagezi okwekwasa Katonda amateeka ge n'okwejjusa. Olongoosa otyanga kitaawo n'ennyoko, tottanga, toyendanga, tobbanga, oleka nkukwaliza n'okulimba kankumenyereka ebyo ebiragiro 10 obanga bituukiriza bulungi n'obitambuliramu n'amateeka ga Mukama gogoberera bulungi obujulizi n'ameemu. Omuweereza ku Eklezia St. Matya Mulumba Bosakiriza Frank agamba nti avuga nga bwasobola okulaba nga yiisa bulungi naye atambulire mu lubu olw'abajulizi. Ategeeza nti okufiirira eddiini kubeera kusaasira kwa Katonda. Omuntu tava eri buvi n'agamba nti nze neewaddeyo okufiirira okuggyako ng'alina ekigambo kye bayita enneema oba okufuuyirirwa gwe tuyita mwoyo mutuukirivu. Omu ku balabirira ekigo kya St. Yowana Maria Muzeeyi agamba naye asobolera ddala okufiirira eddiini ye. Era ne mu kifo kyennimu ndimu mu kifo ky'omutuukirivu Yowana Maria Muzeeyi kye yafiira n'ayiwamu omusaayi gwe. Nkolerera Eklezia era okwewaayo ng'abajulizi nga bwe beewaayo. Omu ku bakkiriza gwe tusaze ku luzzi lwa Yowana Maria Muzeeyi agamba nti okusinziira ku birungi byafudde mu bajulizi tayinza kulemererwa kufiirira ddiini ye. Omukazi awaayo nafuna emmere era olwagifuna nagireeta wano twaginaaliza wano kati nange nsobola okufiirira eddiini yange nange nembeera bwapya amagero nga ye. Ye Godfrey Senkumba agamba tayinza kufiirira ddiini kuba abajulizi be bafiira baali tebalina buvunaanyizibwa. Baali tebazaalako, tebalina maka, buli omu yabibaabwe nkereza nyina maka nga alina abaana baabwe. Munnamawulire wa Ssente Balikudde Msemata Godfrey agamba nti okukola obwenzi oba osobolera ddala okufiirira eddiini yo. Omuntu asobola okwerekereza ebyensi tugeze ng'obwenzi. Obwenzi ky'ekintu ekifugika mu bulamu bwaffe. Nako okufa kuli awo oga nti sijja kukola kintu kino kulwani lwa Katonda. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.